Abooluganda basuulidde omugagga omulambo ku geeti oluvannyuma lw'okusanga ng'ennyumba ey'ekikawo babadde balina okumuziika agitaddeko kufulu ng'agamba yagulawo. Omufuba muleese ne bamuteeka ku geeti wano 11 awo okutuusa ku saa 2 nti bamuleese mu ambulensi misana tuku. Omugenzi John Kisero nga kigambibwa nti ekyamuviiriddeko okufa ye mugagga ono Godfrey Mayende okumukwata ne banne nga bali mu nnyumba y'ekika mu babadde basula ne poliisi era nti yakubiddwa ebitagambika kyokka ne bamuyingiza akaduukulu mu kifo ky'okumutwala mu ddwaliro ajjanjabibwe. Nga yakikoze kibi akwate ssente kubanga ebintu byalwanira abyagala nga bibye agenda akole ki abisasule bananyini abaliwo. Omuntu oyo bagamba yafudde ndowooza lwattaka naye ekyesijja kukakasa nnyo bye simanyiko bulungi. Bano bagamba nti munnaabwe olwafudde poliisi omulambo n'egusuula ku ggwanika ery'eddwaliro ekkulu e Mulago nga kye kyabawaliriza okuggyayo omulambo okugusuula ku geeti y'Amayende. Negye buli kati nalemesebwa okubeera mu kugamba nti ntundawo abaguzi n'abalemesa. Poliisi okuva e Matuga erese kabangali yaayo nezaayo omulambo mu ggwanika e Mulago. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.